Those days are very. Sorry? You know, our days are unpredictable. Yes. Aha. Abasuubuzi mwenna tusooka okubeebaza olunaku olwaleero okujja mu kkooti eno. Kino kye tubaddeko olunaku olwaleero wano kiraze nti ddala abantu bategedde nti buno obulumi si bwa kabanda, wabula bw'abasuubuzi bonna okwetooloola eggwanga. Ne munnyamba ne munaaza amaziga ku maaso nti lukwe. Kyokka ate nammwe ne mutegeera nti ddala eno kkozi yaffe ne mujja mu bungi bwe muti. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekisooka kya byonna nze nkyebaza ekitongole ekiramuzi. Eno bw'abanga mukyala Nabukera tagitegedde ebadde message gy'ali nti essaawa yonna ogenda mu prison you go and pay. Bamusindisa ajje aliwe ebyo bye yabba. Ate naffe message nnene era gye twasindika eri abagagga nti bannange omuntu wabeera mu dduuka lye mumuleka abeere comfortable kubanga already tuba tuyina ebizibu kati ebizibu ebyo bitumala balekenga kubeera eyo nga berowoozaako bokka bamenya amaduuka g'abantu ebintu babibbye be bagagga be beesalira emisango be bagizza. Eno sayini eraga nti ono omugagga kabonero kano kabonero akagenda omutwala mu nkomyo singa anaaba taliye ebyo bye yabba. So abasuubuzi mwenna muyogeyoge buno buwanguzi bwaffe essaawa yonna tubutuukako. Omusango guno gwongezeddwayo paka ennaku z'omwezi 19. Nkyogera lunye omwezi ogw'omukaaga. Kitegeeza nti nga 2 ogw'omukaaga ng'ate 2 tugenda okumiitinga pulezidenti w'eggwanga. Nkyogera lunye nga sikirumamu Nabukera mubbi. Bamutuma abajulizi wano yaleeta omu ate yaleeta munnamawulire mbu yawulirako ayogera nti Kabanda teyalina mu bintu mu dduuka. Nabukera mubbi twaleeta wano abajulizi 13 yabba ebintu byange n'ebyabasuubuzi abalala. Era nze ndi konkoshuwa ayina okgenda mu nkomyo oluvannyuma lw'okumenya nabba. That's all. Kati ebyo mubeere n'essuubi ffenna tukuŋŋane n'okusingako ng'ennaku z'omwezi 2 wano mu kkooti. Sorry. Ng'ennaku z'omwezi 19 wano mu kkooti. Tuveewo nga tusanyuse tugende tufune ekijjulo bwe tubala okufuna ekijjulo kyaffe nga 2 ate tugende Kololo. So byebyo mwebale nnyo mwebalire ddala nange mbayozayoza olw'obuwanguzi. Ennaku zino ogenda teekateekayo okusaba. Ya tulabika essaawa yonna tugenda kuteekateeka okusaba. Okusaba okwo tuyinza okuteekateeka mu kikuubo. Tugenda kuteekateekayo okusaba era tujja kubeera n'ekitambiro ky'emmisa abafaza tujja bayita bayimaamu kubanga kino si ddiini emu. Twebaze Katonda olwa kino essaawa yonna tugenda kukiranga nga bwe tubadde tugenda era okulanga okukungubaga singa Nabukera ayise mu ddirisa n'apasuka n'abatubbako obuwanguzi. Byebyo katuwulire okuva ew'omukulu. Basebo ne bannyabo ffe tulina akamwenyomwenyo wadde omulamuzi tannagutyemula ne tukakasa nti guli ku sayidi yaffe okubanga applications eziwere 13 ng'omugagga tannawangulako n'emu kya kitiibwa kya ttendo twebaza Mukama Katonda. So nno guno omusango gwava mu mikono gya Mwami Kabanda guno omusuubuzi gwa busuubuzi bwa Uganda yonna era tutaddewo essuula empya nti monnaayo omugagga asibwa anti baagamba omugagga tasobola kuyimirira na mwavu mu kkooti. Tumulabyeko yagezaako okukankana nga ayagala okudduka baamunoonya kiba kuntumye kyamuyita paka katuulire gubadde gubeerawo abadde abeerawo olwaliro najjidde na mu bugatto buli simpo nnyo ekitegeeza abadde amanyi agenda mu nkomyo buli jjajjira mu nkondo ako kabonero akalaga nti yattidde nnyo. Basabo ne bannyabo tukakasa bulungi nnyo nti ono omugagga yawedde dda
era akabonero akalaga nti abagagga mwenna mwerinde aneemakula neemakulya ku dduuka ly'omuntu oba ennyumba y'obupangisa y'omuntu toyina buyinza etteeka ly'omupangisa ne landiroodi lyavaayo nekyava mu kuleekaana nga bamaze kumenya dduuka lino. So nno okumenyebwa kw'edduuka lino basebo ne banyawo tekiri Uganda yokka, okutuukira ddala ensi yonna kamera zino zituusaayo amaloboozi n'amawulire. So nno basebo ne banyawo tukakasa nti bwe kataligirya tugenda kulaba empologoma enkazi n'empologoma ennenzi nga zigenze eruzira, kubanga omusango gwe bazza basebo ne banyabo gwa kumenya na kubba ogwo bakusiba emyaka egiwera 7 nga tekuli ngassi. So basebo ne banyabo muyogeyoge ng'abasuubuzi Nabukeera omukyalo omugagga nannyini Pioneer Mall agenda mu kkomera ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Twebaza Katonda olw'ekyo. Yakwebaza abasuubuzi bonna muvuddemu okwetya. Tubadde tujja ku kooti wano ng'olya kanti ali mu bizinensi yange. Bwe tunaavaamu okwetya abasuubuzi, bw'onaavaamu okwetya bagenda tufubako buli omu ng'ajja bw'ovaamu okwetya n'oli akutya. Abasuubuzi mbeebaza nnyo alesseewo omulimu gwe n'ojja ku kooti kuba guno omusango tekiri wa Kabanda wokka neewo kijja mubeere kitole tutambulire wamu obuwanguzi bwaffe. Katuwulire bannaye Yes chairman Kafu. Amannya agange nze Haji Katose. Njagala okwebaza okusookera ddala Katonda olw'ekifaananyi kyalaze bannayuganda n'abasuubuzi n'abagagga n'okwebaza ekitongole ekiramuzi ku nkwata gye kikuttemu omusango guno. Tulina essuubi ddene nti ekitongole ekiramuzi waawaawo tukyatambudde n'amazima gakola ki gaavaayo dda, era tukyalina essuubi ddene nti bujja kuca ku makya ennaku z'omwezi nga 19 amazima geeyoleke eri okunyigirizibwa kw'abasuubuzi. Kino si kya mukulu Kabanda yekka, dasiwayo olaba nti abantu we bali wano bangi nnyo balina obulumi bungi n'ebbanga lyebamaze nga banyigirizibwa kupangisa balimu. Kino tekiri basuubuzi bokka, naye naawe omulamuzi ali eyo embaale ali ettolo aliriddawa kijja kuba abantu bano bwe muli abalandiroodi banyigiriza ku buli levo ya buli muntu yenna. Omuntu asasula lenti n'abanga omubbi nga taweebwa kitiibwa. So n'olwekyo tuli wano kunoonya bwenkanya nga tukakasa bulungi. Tweyanza nnyo tweyanzeege kwataganenge ennaku z'omwezi 11. Tugenda balangira deeti gye tugenda okuteeka okusaba mu kikuubo we tugenda okusanyuka okwebaza Katonda buli kimu kyonna wali mu kikuubo kyaffe. Eddiini zonna zijja kubaawo bayimaamu bapasita ne bafaada. Mukama Katonda waffe abakuume nnyo. Musanyu nnyo eritagambika ebbanga lyemmaze nga ntambula. Mukama Katonda ajja kuntuuka akkirize byonna mbifune, era essanyu lye nnina olwaleero lya Mwoki wa Gonja. Buli kimu kyonna nkiraba nti kigenda kujja, n'emmaali yange yonna eyali egenze ejja kudda kubanga nze nkolerera abaana n'abazzukulu, ate ebintu byange eby'abazzukulu Nabukeera yali abitutte. Kati awo nze nnyini nze nnina okulumwa. Obulumi bwe tulina ewaffe buli wamu wonna mu Nnyendo, e Rwanda ko n'Empugwe bonna balina obulumi ku Nabukeera lwakuba nti abantu basobola kujja, naye abantu banyiivu nnyo olw'emmaali yaffe yagenda. Era mu budde buno tulina essanyu, tusuubira omulamuzi singa agutyemu, era singa agutyemudde ndowooza abantu bandiyise mu budirisa nga bebabuukabuuka. Essanyu lye tulina putitirivu nnyo bannaaye, mwebale nnyo mwebali eddala, ate neebaza nnyo abasuubuzi kyesirabangako kubanga abaddewo ebooze ewabweru wonna ne wabooga era ne kisukka. Kaakati awo mb'oli ekitambula